mami tukomye wano pala n'ogamba ekyo kigenda kiggwaawo. Ennaku zino okwata bukwasi glass n'ogamba excuse me. Wow. Bw'oba nga bw'aba liini ye mugole glass eno osobola ogitunza ku side ya liini like this oba omaze obakwata attention they'll understand bw'aba kasa nja gitunza side ya kasa side y'omuntu yena mwagala kiki mwagala bw'aba yeggwe then ogiwanika buwanisi mupulirize mbagamba ebigambo anti ojja kunyeenya weeyiire awo wali obuzibu naye era tekirina buzibu oli akwata akambe n'akola bw'ati getting people's attention sisobola kujja nakadde kange nenyeenya tukaleke Susan Makula Bujengo omaze otunyonyola ebintu ebitala but there is this I think kano ekikaleesezza tubadde twogera ku bintu byolina okuba nabyo ewaka ekimu ku kyo ze toothpick buli lwoliwa abantu ennyama bannange bino tetujja bisobola ebyenjala omu n'akozesa fork kikyamu nnyo ebyo byonna babikola kubanga tolina toothpicks ewaka gula bu toothpicks buno waliwo bu toothpicks bwa bika bingi waliwo buno obuba nga tebulina obwa bulijjo kati kano kaliko akapapula nga kali bwe kati bubeera bwe buti kati oluusi kale bukyuka mu katini akabeeyi katini kangeze buli bwe bwa 5 bulala bwa 1,000 ekibuleetesa lwaki buno bwe businga buno buli akola bw'ati akwatako ndi akazzaamu kati engalo ziba ziddugala naye bwensikamu kano buli bwonna ne bwe mba mbukutte ku kipapula ekisabike kati buno abantu abalala bw'obanga otambula ogenda wantu wonna teweeyibala nga kulowooza nti buli muntu alina ki toothpicks buno bwe buntu obwangu bw'okuteeka mu kawaleti mu kamane pasco n'obuteekamu ne bubaamu osobola okutambula nabo okwewala okukwata olweyo kati abantu baffe tulekeraawo abasinga tulina olweyo lumu olwera ebweru mu lujja lwera mu ttooyi ne bugirongoosa kati ate lwomenyako okusokoola ki yonna eyo gye twayita naye katonda alina ekisa munanga atukuumirayo ne tukwata olweyo olweze mu ttooyi ne luggyako obunnyo kati obulwadde bwe butandikira noyisaako otuzibu tubaka so waakiri ofuna akasubi oba akati akalala naye olwo luleke lwera mu bikyafu waliwo obuntu obulala wabulinga butubwa amannyo babutayiting floss bwa plastic buli awo bulina akawuzi kati floss yo kyekola esobola okulongoosa wakati w'amannyo than akati kajjamuko particles ezenni naye buli obutini bwonna obusigadde wakati w'amannyo floss eyanguwa okubuggyamu kawuzi yes osobola okukozesa akawuzi osobola okukwata akapapula n'okayisa mwe kati kagire oba akagoye oba akaveera konna nti wakati mu mannyo muguba ne mumera kaboole than kubanga kuno kungulu kwe tulongoosa kati ako kayamba okubuggyamu bwonna then akati kano bw'oba okakozesa weegendereze kubanga kamanyi okuleeta abantu abasinga bayisa wano ku bibuno bwe kuti kaleetera ekibuno okuva ku linnyo ne kirisiidinga ne kikka then ne muno girogaziya muno bw'oba ojja emmere emmannyo kola bw'oti tukusaba bikka ku mumwa tetwagala mmanya by'ojjayo bw'omala okuggyayo funa ka saviet tomira tofujja nedda si kirungi kolako kimu soka omala okulya weesokole bulungi nnyo obuggyemu ogire akagundi ka savieti okateeka wali ebbayi tokateeka na ku sowaani kosikuza katutpik nedda nina kagundi nina kajoke nalabako bali ewaka nga gundi dadi abuuza mami ng'abuuza toothpicks lwaki bazoonoona ziggwamu lwaki bazizanyisa omukozi n'agamba sinze dadi yakola ki yazoonoona ye dadi buli kakozesa akasula nze buli kemala okozesa nkazzaamu kati buli kyenva sibwagala obutali busabike tulina buno obusawo bwaffe bwe tuyanabo ku deti omala okakozesa n'okasiimulako n'okasuula mu nsawo yo abasinga bakola nnyo ku bufloss ne batabuza floss bannange wadde kali bwe kati kali reusable
mubireke nedda awo n'okagenda n'okooza kale gyoze so tugambye nti beera nabo waliwo abakwata n'ekirala abakwata butusipiike nga maze okakozesa ate nekasigalirayo ddala mukamwa nekadda mu sayidi abasinga kano akebe kayinza okuba tikakulabikidde bulungi mu bagenyi bo funa akantu konna k'okateeka obusoosi bwaffe funa oba tuli otuba kuli twaffe ne kaba nga kalabika bulungi presentation yo neetafa ki kantu kano ak'omu dduuka kewaguliddemu naye bw'oba oyinawoko kasente ne kino kikkolera ne baholda ya saviet ate ng'erina nawagenda ki toothpick so kyonna ky'oba okola naye bino byazze byakusoma kasa mulaba so tuzzeeyo ku seeti yaffe nga bwe twabadde bwe twatudde wano mami nalabye nga bintu byanjawulo mulimu okusosola saabitegedde ndaba kasa alina 8 jesi alina oba 10 oba 6 nina 2 njagala kumanya lwaki nze nina kambe naffe okoyuka ebyo mu nnyumba buli nnyumba kyerina okubeera nakyo ate nesuwaani eryemu kubanga ebiseera ebisinga mu nnyumba ojja kusanga nga abantu emmere babagattira enva n'emmere so kyeyeetaaga fooko nakambe akambe kasala ekintu kyonna kye baba muwadde nga kinene abamu bakuwa oluwombo ng'oluwombo olwo balukuleetedde lukyaliko akaayi osobola okkeesalirako mu kifo ky'okulwana okusumulula naye mu maka ng'abantu abasinga tebabagattira mmere abagenyi babo ewaka weetaaga Jessica weetaaga ebbakuli ey'enva oba eya supu kyonna ky'onooyagala kati bwe bbakuli eyo omulimu gwayo gwa supu katugambe ewaka nva so bino bye bya bulijjo buli muntu kyalina okuba mu nnyumba nakyo fooko kati bw'ogeza n'oba n'ebbakuli mu nju mwotera abantu supu ejjiiko ewaka tulina ejjiiko ffenna bwe ziti buli omu wano alina ejjiiko ennene anti gwe tolina bbakuli omugaso gwa jjiiko zino si za sukaali zino ejjiiko za supu oli wa ddembe ky'olina naye omugaso gwagyo bagiyita table spoon enywa supu tetwagala kino ng'oli mu bantu ebbakuli yonna negyola lipstick especially ng'oli mu bantu ewaka gw'omanyi kikole naye tekyemanyiiza tandika okwemanyiiza obulamu bw'ogenda mukama bw'agenda okutwalamu obulamu obugamba nti ntudde ku date supu muyiye muno n'otandika okukola bw'oti bw'aba supu asigadde mungi oli wa ddembe owunzika naye towunzikira sayidi yo owunzikirako sayidi eno katini n'osena tokuba mumwa ku bbakuli era bw'olaba setingi ya kasa n'eyange erina ejjiiko yeesookera ddala kati ebintu bino mu kubitegeka otegeka ky'onoosoosa nakyo ng'odda munda ekisembayo kyesembayo okukozesa kyekitegeeza ekisembye munda ekiriraanye essowaani kyekisembayo okukozesebwa wano ejjiiko ye yasoose kubanga ngenda kufuna supu ng'asooka era bwe nnaamala byonna bigenda twalibwa yes kati ojja laba nti n'omugaati wano biibino bwe nnaamala okukozesa omugaati n'ebbakuli n'ejjiiko bigenda twalibwa kati eno ejjiiko bwe ggyibwawo bw'onoolaba nsigazaawo ejjiiko endala n'ensigazaawo akambe ewange kati kasa Jessica olina jjiiko nakambe kati gwe oli ku level gye tugamba nti kati mweyongeddeko eddaala muyina ebbakuli ewaka abantu mwe bateeka enva tebabigatta byonna wamu so taata ewaka oba maama alina okufuna ejjiiko gy'anywesa supu naye wadde mba omuteeka engeri gy'aba awaka naye bw'ogenda mu bantu toteeka bbakuli ku mumwa then omale okunywa byonna bikudde kuno take your time ejjiiko ewa obudde olaba kale enjala ekuluma nnyo naye nedda jjiiko ejja kukola Jessica olina kyeweeyongeddeko ye biri bye twasoose nti fooko omugaso gwayo kulya mmere ne kali akambe okusala kati we tugenda ewa kasa olina ejjiiko ennene n'akambe olina ejjiiko n'obwambe bubiri ekireese obwambe obubiri olina
katandikire ku eno oyina essowaani ya eno bweti obaddeko n'ekikopo nedda oyina oyina ya dessert ya dessert bwe tunagamba dessert oba bukeeki bonna bw'onoolya kati ejiiko eno bw'eba ya supu ndoza watandikire ku kasa eyange nga sinnanyonnyola kiriyo eno ebadde mu bbakuli so kati ejiiko egendera mu bbakuli tumaze okulya kati tugenda kulya ki katugambe nti bagenda tuwa saladi kati saladi bw'otunula ku fooko olinayo fooko mmeka? Ninayo fooko eno akatono n'ennene wano nina akatono n'akajiiko. Kati tunule ku sayidi kwokka. Ensonga lwaki ku sayidi olinako fooko bbiri osigazaako essowaani ya saladi ne fooko ya saladi ne fooko ya saladi olina fooko ya saladi ne fooko y'emmere kyova olina bbiri. Kano ke ka saladi kati always fooko ya saladi eba ntono ku y'emmere kati eyiyo n'eyange ziyinza okuba tezifaanagana nkuwadde katini naye bw'otunuulira era zino tezenkana kati neyo nayo kaba katini nga kafaanana kati kasita kaba nga biri ku sayidi wano eyo fooko yakulya saladi. Saladi bino abamu baba tulina abantu be babawa bu cabbage mulimu mayonnaise obo butyo mulimu bu carrot mulimu biki oba kyonna kyonna kye baba bakuwadde oba spinachi oba byonna kye kasita bakikuwa nga saladi omugaso kati kitegeeza olaba nti bw'olya okutte fooko esoose kubanga kyosoose then n'akamba akasoose kano keeko kati keekambe wano nange tugenda kulya saladi ziba zirisa akambe yes bwe bibanga nka tugambe biri ebikoola bimuyita ebikoola ogenda lettuce oba lettuce byonna bw'obisala togenda kikwata kyonna kiteeka mu kamwa obisalaasala n'obigattisa akambe kano kagenda kuyambako bioganizinga then obiorganizinge ofumite mu fooko obulye nga buli wamu tebeekoze birya salads bw'oba toyina salads nga togenda ziri oliwadde mbobijja oba bitwale so kati bino sinti mandatory naye bw'oba okimanyi nti ewaka ono baba busalads oba obukabeji nga bugiddeko ku end buleetedde ewaka bino ebintu biteekeko teekako akambe ne kafooka akatono akokulya salads katumaze okulya saladi kati ewaka abasinga bamanyi ozirya luvannyuma naye ate abalala bw'oba ku bufe ojja kwesanga nga fooko yo gy'oliisa emmere gy'oliisa salads kubanga ogenze ne weesaavinga naye osobola okugamba ku dayini kambireete byonna saladi nziteke kasowaani kaako era bwe bazipanga mugendere batuwa emmere ne bapanga ne salads zokka ne bapanga ne dessert zokka oli waddembe ofuna emmere n'ogitwala ku dining wogenda oliira n'oddayo n'okima salads zo oba n'osooka n'okima salads zo n'otuula n'ozirya oluvannyuma n'olyoka oddayo ku bufe n'olya gwe kyoyagala okusoosa naye abasinga salads ezisooka so bw'omala supu ddayo wali ku layini ku bufe oggye obusalads otuule olye